Ate mwabitegedde omukyalo ono Allen Kagina ng'ono nno abadde Executive Director mu UNRA. UNRA eno ye Uganda National Roads Authority, ekitongole ekibadde kikwasaganya ebyenguudo. Wabula ng'ate alaga nti abadde akikoleddemu okumala emyaka 9 n'emyezi 8, kyenkana gy'emyaka 10 abadde n'atambuza, era abantu abasinga bavudde ne babeera nga bakomentinga ne balaga nti abamu bamusanyukiddeko bagamba nti at least mu bantu ababeera mu kibiina ekya NRM y'omu ku bantu abali hard working abatalidde ssente, wabula ate abalala bagambye omukazi oyo oba omukyalo oyo abadde omu era kubalya ssente alyose n'awumula. Abalala bagambye asecurinze bag. Sokolayo comment zino zonna, wabula ng'ate agenze wansi, wabula ng'ate kenyini avuddeyo n'abeera ng'ate awandiika n'agamba having fully served its purpose, I am retiring the handle at UNRA ED. It has been 9 years, 8 months fruitful engagement on this platform. Bwatyo ate bwalikulidde. Currently omukyalo ono ali myaka 63 nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1961. Anyway, njagadde ate mpisewo leero ku post yayo, ninga mukwano toyirabira kubanga o subscribinga, o likinga, sharinga, ate la tappinga notification bell oberenga o gettinga notified buli when postinga videos empya. Bye.